kateeka amafuta gano Mukama gake ku bulamu bwe agenda alaba omukisa omuteeke emikono gy'abantu abatuufu akomewo ng'omuliro wagumugiramu ddala mu linnya erya Yesu. Nkuwaddeyo mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu emikono gino gikole emirimu obeere n'amaanyi okole odde ng'oli mulamu olitusanga mu Pentagon ndowooza ogenda kumalayo bbanga ki myaka ebiri tolwala tebakutulugunya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukubire engalo ez'amaanyi Mukama. Mbadde gamba nti tewaliwo batunda sabbuuni agenda kunaazaako bibimba olyoke onaabe ate awo olyoke ojje. Katonda akuyitanga bw'oli. Ngambira gw'oliraniganye naye mugambe nti oyinza okulowooza nnyina ebibi naye ebirowoozo byo sibigaana naye nze mmanyi nzize kutukuzibwa nve muliro. Ayogera mu Isaaya 18 nti mujje tuteese ffembi oba ekibagaana okujja bibi mujje ebibi byammwe ne bwe binaaba bitwakadde ng'ebbendera binaaba byerunga omuzira ne bwe binaaba bimyufu munaatukuzibwa ne bibanga ebyoya by'endiga. Kati wano mu Uganda tetulina nnyo kakisa kalaba ku ndiga bwe zifaanana nti ebyoya n'olaba eggana ng'olaba pure white. Naye at least Mukama atugambye nti olugoye nga lumyufu olwo ffenna tulumanyi n'alufuula lweru nga temuli wadde akabala. N'olwekyo nyina amawulire amalungi Katonda agenda kutukuza ne fayiro zaziggalewo mu linnya lya Yesu. Katonda agenda kutukuza ne fayiro zaziggalewo. Akugulirewo fayiro empya. Fayiro gy'obadde obonaabona naye obulamu bwo bwonna eri closed in the mighty name of Jesus. Season ya kuva mu muliro. Olwokutaano lwa wiiki eno tulina lanchawo eri very special kubanga yebeera esembyeyo mu kisiibo. Ate olwokutaano lwa wiiki eno tulina night prayer nga yesembyeyo mu November. Tugenda kubeerawo awo ne Fridays ezitaliiko paka mu December. Tuliddamu okubeera ne night prayer mu Friday eribeera esooka mu December. So eno jangu ose n'amafuta n'amaanyi agakola mu sizoni eno. Obudde obw'ekiro tufuna akadde akatumala. Obudde obw'ekiro tufuna akadde akatumala. So nange nkwesunga ku Friday eno keetonye kegwake ffe tewakyali kitugaana n'eggulu liba limanyi nti bano bo bajja kujja. Nkiddemu n'eggulu liba likimanyi nti bano bo bajja kujja. So bw'oba oli memba wa Canan, bw'oba oli memba asinzira ku salt, don't disappoint God because God knows that you love him unconditionally. He knows that you can't fail because of the weather. He knows it. Olwokutaano oluwedde twabadde ne night prayer ennungi, enkuba yatonye paka kukeesa budde. Tetwabumbulukuse naye twafunyeemu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. So season y'enkuba twagaliramu Katonda era nga bwe tumwagalira mu season ey'omusana. Teekawo standard nti oyagala Katonda mu biro byonna naye akwagale mu biro byonna. Kiwandiike. Teekawo standard nti oyagala Katonda mu biro byonna naye akwagale mu biro byonna. Okwagala okwannama ddala tekubeera seasono. Era tekiri mu magezi okulayira nti nja kukwagala mu bwavu ne mu bugagga. Bw'oba ojja kumwagala oba ojja kumwagala. Tekiri mu magezi okudda mu kulayira nja kukwagala mu bulwadde ne mu bulamu.
okwagala tekulina sizoni kiwandiika ate nsaba kiyingire mu mutima gwo era bw'otyo bw'oba obeera oyagale unconditionally. Nalaba omuntu omu mu bulamu bwange yanneewuunyisa nga bw'oba olowoleza ku levo ya nsi olaba omusiru, naye ate Katonda baba akuwadde ekisa ng'olowoleza mu nsi y'omwoyo, ng'olowoleza ne mu kwagala okwa Mukama, amagezi gaalina tegenkanika. Abasawo baatuuka ewaka ne bankebera mu biseera bya COVID nga nvudde ku kituuti wano. Saavisi eyatandikanga kunnya mu COVID nenjimala ku ssaawa 10. Eyo yekyasinza okubeera ennyimpi, buli muntu tamanyi budde bwe nakolera. Abamu bagamba nti zaali dakiika 14, abalala zaali 17, abalala nti zaali 20, naye at least sirina yasuka 25. Nayimiriranga mu COVID wano nga tuwali muntu naagu nempeereza eyo gye muli okuyita mu salt. Naye COVID yannuma, kyali kisiibo. Olunaku olwasembayo nakolera eddakiika nange sizimanyi. Ngenda okutuuka ewaka ng'abakulu baatuusedde ewaka okunkebera nga COVID. Ne bagamba kale ebintu bye mbigattegatte ateekebwe mu mmotoka. Ambulance ng'eri mu luggya. Suzan n'aga nti eyo nno mboozi. Ne bamugamba tutaasa gwe, n'aga nti ate muntaasa yalwadde kati. Mwe COVID mulabye nga amukwatidde mu kubo ng'ajja. Mbeera naye, nsula naye. N'abambulako masiki gye yali alina. N'aga nti mwe bamusigaza masiki. Mu mbeera eno bw'aba afanfa, bw'aba awona mpona. Nentunulira Suzan nga ninga abitegeera nnyo naye nga sibitegeera ge mazima. Era nze ndabanga Katonda nze gwasinga okwagala. Bankebera, nze bali tebankeberangako ebyo nti banteekeko akantu ku lugalo bakasibireko mu oxygen ali atya. Naye okumukeberanga ali wansi, ali mu 80s. Ne bagamba ndirongo overdue okubera ku oxygen. Nali nyina agendera ku oxygen ku 90. Ne bamugamba Suzan kale katumutwale ateekebwe ku oxygen, n'aga nti oxygen mangu wa boostinga lwakuba abadde asiiba. Nja kumuwa beetroot, nja kumuwa hibiscus, nja kumulabirira. Simanyi mafuta ge yalina okumatiza abakugu bamulekera omulwadde ewaka. Simanyidde ddala mafuta ge yalina. Naye ng'oggyeko amafuta ago, okwagala okwenkanaawo okweŋŋamba. Okwagala okwenkanaawo. Yajjako masiki, nankwata bulungi, nansembeza. Abasawo ne beeyongera eri. Mangu nnyo yali yaguze eddawo ebintuntu. Abitabudde andeeteddeko mbinywe biringa omusajja nga tokyabimpa. Kati omusayi nyina mungi. Abireese abitabudde, talina masiki nange sirina. Abasawo ne bamatira nti bano nno bandifa bombi. Kubanga yababuuza ng'omukyalo w'amagezi, gye mumutwala eddagala lya COVID lyalabise? Tinedda. Mugenda kukozesa ki? Ne bamubulira ebikaakaka. Ate mukamanya mutwe gwako gulimu eddagala kamanyi bibamanya. Kana bye kamanyi manyimu. Ne kaga nti ekyo ekikanga enda kitumya. Ne babitumye wandegeya. Naye ne abasawo ne baleeta eryabwe. Saafunamu mpiso n'emu. Saagenda ku oxygen. Eyabadde mu 82-83 nga oxygen yazanyiraawo. Saamanya nangeri gye naddayo babeera mu 10 mu mmeka nange simanyi. Naye n'olwaleero ndyoke. Sinza kulekerawo okumwebaza. Sisobola. Kubanga omulala agamba nti kakubye. Bangi abaagala ebintu era mwe mwenna
abagamba ndi mu muliro. Musumba buno obulu bwe ndi mu muliro gwe nnyini naye wategedde ekyo ekitwala okukola obufumbo. Ka research akakolebwa akalaga nti abakazi mu nsi yonna bakoze research amala ku bintu bye banyaga ku basajja nga bakola divorce. Waliwo nga 1% ekoze research y'ebinyweza amaka. Nkiddamu mu nsi yonna, si mu Uganda, tokiteeka ne ku Uganda. South Africa okufumbirwa mulimu. Osanga omuntu nga yakafumbirwa basajja 10 ng'omwo mwajja enju abapangisa. Ajja ne mufumbiriganwa n'akulaga nti akwagala nnyo. N'abala n'aga naye kati byalina bwe twawuzaamu. Abasajja abalala ebweru baavuwadde. Bakebera ba stars abali mu America. Sijja kumenya ono, sijja kumenya oli, abalala bayavuwalira ddala. Women in this world are heroes. Don't joke with women. Naye kitalo nnyo nti bakoze research amala bamanyi bulungi bye bagabana mu divorce naye tibakoze research wabiki ebikola obufumbo. Okwagala bwe kukendeera abantu baagala ebintu. When genuine love declines, people fall in love with materials. Kiwandiike weekeberenga bw'olabanga otandise okubanga olabamu bintu mu muntu wo g'omanya nti genuine love yakuvaamu. When genuine love declines, you fall in love with materials. Ogenda okulaba nga ennyumba eyo ekumala. Ogenda okulaba nga emmotoka ezo singa ozikwatako zikumala. Abamu abagagga bambi mu kibuga balina ebizimbe ne mu mawanga amalala. Ogenda okulira ng'oli aleese proposal ndi ku akeedi 10 sigazaako 4 atwala 6. Obuuza n'eddala ddala bali babakuziiko ojja kgenda nazo. So at least ndabyeyo omukazi eyagamba nti tufeffe embi bisigale. Suzan, thank you. Jangu totera kujja mulanchawa jangu nkuwe kuhaga. Yes. Ano lero tulinga balongo. Simanyi otulaba. Ano yan designing nga buli kantu naye ku galubindi nze ne designing nze namudduseeko tamanyi nangeri gye nazifunyemu naye engeri gye twali mu lunch hour ne tugamba nti tuleeteyo ku galubindi tamanyi na gye nazigeza vuki. Galubindi za vuki ngende maaso ne service ya galubindi bazikome wano. Zikome wano. Tonjagalira mu galubindi. Tetukulaba bulungi. Mune mumpulira bulungi. Tulina okukulaba tetuli ku radio. Kale zitwale. Bwayogera siddamu. Nasigala mukabulira njiri. Kubira mukama engalo ez'amaanyi. Kubanga era nandibadde ngenze. Nandibadde nagenda tewali gwe bayisawo mu kagombe n'akomawo. Ebiro ebyo mukyabijjukira ng'oli waka nga kyowulira mu kibuga kiri eki. Bugombe bwokka bw'owulira ogenda okebera ku ssimu gundi akitadde. Basooka ne babika bulungi gundi afudde. Gundi afudde ekyavaamu ne balekerawo okugamba nti afudde. Naye gundi akitadde. Abasajja nga baakita. My God. Nakati nkyebuuza COVID lwaki tiyatta nnyo bakazi? Kubira mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Wali okirowoozezaako ekyo? Naawe lowooza ku be baabika ompeeyo abakazi 5.
nkuwadde ekyokulowoozaako. Buli mukazi gwe baagambanga nti omusajja wo covid ng'akuŋŋaanya bwana bwe nga badde eno ambulensi ng'eyoola ng'amugamba munnange nkwagala naye ate okiraba singa ate tufa ffenna ate n'abaana ate wateeka okuba waasigala alabirira abaana. Eryo lye liiso eryasembanga ery'omusajja okulaba ku maka ge. Tebaafanga na covid, baafanga nnaku. Ogendera mu ambulensi amako gasiibuza bigere. Tebaafuna nakakisa kuziikibwako baana baabwe wadde bakyala baabwe. Kirowoozeeko mu mutwe gwo, lwaki abakazi tebaafa covid mu Uganda? Mwafaamu omukazi ogwo gwe tumanyi ng'owettutumu. Abasajja ab'ettutumu nsobola okuwandiikira 100. Mwafaamu omukazi eyali nannyini funeral service. Mpaayo omukazi omulala w'ebbeeyi eyafa. Kati ntandika okumenyera abasajja. Saagala kuzza mu bantu baabwe ennaku maziga kukaaba. Naye Suzan yannemera. Suzan yannemera. Okwagala bwe kuba kukyajjudde mufa mwembi. Okwagala bwe kukendeera otandika okulaba emizindalo gya leediyo mu nnyumba. Ne leediyo eno, ettaka eryo, TV eyo. Ya abamu babawa amagezi ag'okulemerako. Naye nange nzize kwongereza actually message Mukama gye yampadde ku Shadrach message n'Abednego ekyabataasa kwali kulemerako. Naye ekibuuzo ekinene ennyo kiri nti olemera ku ki? When they said don't give up, keep on, don't give up. Lemerako, olemera ku ki? Ebimu kuba kulemera ku walumbe. Shadrach message n'Abednego baalemerako. Naye baalemera ku Katonda. Ogenda kuva mu muliro mu ngeri yonna. Ne bwe kibanga omuliro ogwo gw'obadde oyitamu wazanya paati okubanga oguyingiramu, omulokozi tiyajja tusalira misango, yajja tulokokere ku ye tuwone emisango. Ne bw'obanga obadde innocent, Kama agenda kutaasa. Ne waliwo ebyokuyiga gyo twayize. Shadrach, Meshach n'Abednego be bantu abaali baagala Katonda omu, be bantu abaali na goolo y'emu, balina offices eza waggulu, naye bonna baagala okukola ekituufu. Era ekyabawalanya yali promotion. Daniel essuula 3. Olunyiriri bwe tuva ku lw'omunaana ogenda kukulira lwaki baba kusuula muliro. Awo mu biro ebyo Abakaludaaya abamu ne bajja ne baloopa Abayudaaya, ne baddamu ne bagamba Nabukadduneeza kabaka nti, ayi kabaka, obeerenga mulamu emirembe gyonna. Gwe ayi kabaka wateeka etteeka nti buli anaawuliranga eddoboozi ly'akagome n'endere n'ennanga n'amadinda n'ekidongo n'ekkondeere na buli ngeri yonna evuga anaavunnama n'asinza ekifaananyi kya zaabu. Era buli anaalema okuvunnama n'okusinza anaasuulibwa wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Wulira kazaala bulwa ole 12 Daniel 3:12. Waliwo Abayudaaya abamu bewakuza ako kamakingi. Oyagala promotion, oyagala okuva ku ddaala ogenda ku ddaala eriddako, weekolera bibyo naye oyagala Mukama agaziye ensalo, Katonda agaziye ensalo.
Setaani n'aleeta abalabe. Waliwo Abayudaaya bewakuza, ako ke kasinga obukulu mu byonna. Waliwo Abayudaaya bewakuza mu bigambo by'essaza ery'e Babilooni. Abo si balala ye Shadrach, Meshach n'Abednego. Abasajja abayi kabaka tebakulowoozezza. Tebaweereza bakatonda bo, so tebayimiriza kifaananyi kya zaabu kye wayimiriza. Oba okiwulidde ekyo? Babaloopye kubanga baabakuza mu ssaza. Lwaki balonzeeyo basatu? Basatu bafaanagana mu bintu nga 5. Ekisooka batya Katonda omu. Ekyokubiri banyiikivu mu kukola. Ekyokusatu beesigwa. Ekyokuna balina empisa ennungi, baagalizaŋŋana. Okwagala kwabwe kwagala kwennyini. Akwagala akwagaliza. N'ekyokutaano, olwabino ebina ebisooka baakuzibwa. They were promoted. Nkuddiremu obiwandiika obadde towandiika. Ekisooka balina Katonda ogwo omu. Balina Katonda omu. Ekyokubiri balina ekigendererwa kimu. Bakozi. When you serve God, the living God, the next thing in your life is to work hard. Katonda akola. Omwana we bwe yajja yatugamba nti kitanga akola emisana n'ekiro era n'amala abongootamu ensi ng'ekunkumuka. Ffenna tusurvivinga lwakuba Mukama atunula. Mukama talinga abakuumi abatukuuma. Bakuba ebifaananyi ng'omukuumi yeebase nga n'engeregeze zigenda ng'emmundu eri yokka wali. Katonda si bw'akuuma. So when you fear God, the next thing in your life is to work hard. Baali bakola nnyo. Ekyokusatu nga beesigwa. Integrity of the highest order. Integrity of the highest order. Character standard. Toyina bw'omutomeza. Bagezaako batomeza ne balemwa. Ne bagamba kati kyetugenda obbakwatirako ye Katonda oli gwe basinza. Katulimberimbe gavumenti eteekewo etteeka ery'okusinza ekintu ekirala. Baliteekemu n'obuwaayiro paka nga buli atakisinzizza asuulibwa mu kikomye kya Canan omuliro.